That's nepotism. You're saying tulina Maria Antoinette mu Uganda. Si kyengambye naye era kyekyo. Mu njogera ennyango olinga gamba nti president yasembeza mukyala we ne family. Ekyo kitegeereka nti era buli omu naye waliwo wekikoma privileges wezisukka. Wala Queen Maria Antoinette kyeyakola ba citizens we bajja to speak about the prices of goods and what bread and cakes, that thing. Then nabagamba bagende bagule cake batasobola kugula mugati. Katolaba mukazi Honorable Janet si akulira education sector. Okimanyi nti singa kati yamu ya emphasizing public those bonna basome schools. But consistently President Museveni azagamba nti bwasanga omuntu yenna oba mukulu w'essomero ng'asaba ssente masomero ga UPE bagenda kumukwata bamusibe. Not let him follow up. Aleme kubyogera nga tabikola. Abigoberere. Kiringa kugwenga ona investing in business nogirekaawo nogirekera omukozi nga togigoberera. Goloza gena sigalawo. Egena tambulanga bwo wagibala. Atawo kitegedde. Ng'ogyeko mukyala we waliwo abalala aba famire ye be yasembeza. Muhoozi n'abalala. Kibi? Si kibi okusembeza family but with qualifications. Kyogamba Muhoozi talina qualification kubeera waali. Nze si kyengambye nti taziina naye the code of conduct